Abe bantu balina lo banaye oba abantu abalina omutima omugumu ate gwe Mary Bata onsusseeko. Mary Bata ye mukyala gwe basoose okubbira omusajja n'atakayana n'atava mu mbeera. Oh my God, kati simanyi oba naye omusajja yali yamukoowa oba yali akyamwagala oba yaddanga eyo mbusonda. Nini wabanga yadda mbusonda era twali kitegedde nti yaddanga mbusonda n'akaaba. Ogamba mufunze atuukiriza akayimba kashiba kalungi ne Kalu Nantongo. Era munaye Shiba Kalungi ne Kalu Nantongo kale mukoze kyamaanyi nnyo nnyo okugumya Mary Bata oba okumukola bukyawo. Omulala wafunye mujjawe awera nkolokooto kutematema wangi ze kugamba omusajja kwata kozesa wuuyo bakuwa omusaala kale. Oh my God, munnaye Mary Bata olwategeera omwana we omanyi munange ewaka yali ayinawo omwana nti olwo ngina ddubawa yali ayinawo omwana oyo omwana nga yitibwa Kemi sera era munnaye nga womubuuza ye munnaye abaana bo bali batya ati gye bali ne muwala wange omukulu gyali. So muwala we omukulu munnange agira ebbali kyokka ate nabba ebintu bya ddadi ebintu bya bba wa Mary Bata kyokka oyo omwana yeetumiikiriza bannaye nenga mugamba mutya munnaye Mary Bata munnaye yeemanyi nti ye mukyala munaku nnyo kati munnange bwe yafunawo akantu kafunyewo n'agamba sigenda kalya nzeka kanfuneyo munnaye kanzaaleyo omwana omukulu n'azaalayo omwana omukulu nga yaani ye Kemi sera. Kyokka omwana ate n'aliira ddala enva za taata era gye byagenda ofundikira nga munnange enva za taata omwana omukulu aziridde naye bannaye naye bamibasa video mukimpeereka like era nesaaga yenna mukwano kati nakusubscribing tigira osubscribing wano ku buyinzaanishasuvia era onyigende mu notification bell oleme kusubwa buli kimu kyonna kyemba nteekayo nabagambye wano mbeera ne updates buli kadde. Mary Bata era mukama omulungi zavaayo ne zivaayo sebisigadde saagala mmanya ebintu bingi bibuuziddwa Mary Bata. Mary Bata anywa enjaga, Mary Bata myayi, Mary Bata anywa shisha, ayambala akabina, Mary Bata akola kino naye nga tuvudde ku bantu bebabuuziza ne boogedde. Mary Bata omutuufu yani? Mary Bata omutuufu ye mukyalo omunaku ennyo. Bwe njogera obunaku ennyo kitegeeza nti ekintu ekimpa amaanyi okwiginowaringa abantu kye boogera kuba neemanyi nnyo okusinga abantu bwe bamanyi. Abantu bandabidde ku TV nze naliwo nga TV teriiwo. So ndi mukazi munaku nnyo kyova olaba mu bulamu bwange nkulembeza nnyo Katonda n'ekyo kye yantikka ng'omusaalaba okujja ku nsi kuno kikozesa nfuna ekyokulya ye music wange. So ebisigadde nze neemanyi. Ndowooza namwe mwewuliriddeko munnaye mbw ayambala akabina simanyi biki munnaye agambye ye mukyala munaku nnyo yemanyi kyokka bambi wa mutima mulungi olwafuna munnaye kafunyeewoko ye tikazaala omwana omukulu ate laba omwana omukulu wagenda okubba enva za taata munnaye gye byafundikira omwana omukulu ng'enva za taata azibbidde ddala yazibba kugamba n'atalekaawo yadde n'obukunkumugwa. Ate munnaye bibiri sayidi eziiyo ati mumanyi muyinza okugamba munnange buyinzaanishasuvia opoloka omugambo ogwo twakumanya biki munange nedda Yesu omugambo ngupoloka naye mpoloka gwa mazima nenga nyongera obbajjukiza mukwano gwera nakusubscribinga nti subscribinga oleme okusubwa updates wano ku buyinzaanishasuvia. Munnaye Mary Bata munange kugamba muyimbi ate ng'ovudde ne ku kyobuyimbi munnaye muntu amanyi okusanyusa akaku bantu awo kwegamba azanya obukomedi akamu manyiiko okusingira ddala akamba kayita Shams munnange azanya kati munnaye teyagala kintu kikwasaganya yekako ye kazaaleyo omwana kwegamba yayagala ekintu kisobole okukola kisobole okuzimba ne munange ate omwana nga ye yagirira birala ate kyaterabira emabegakaawo navaayo nembaleeterako Hajaru Namubiru munnaye Hajaru Namubiru n'agamba nti oyo omwana Kemi sera yeetega jjukira tukimanyi nnyo Hajaru Namubiru yazaala beekwanako ne Kemi sera munnaye Hajaru Namubiru yagamba yayita omwana bakuze ekitone bayimbe kyokka omwana we yajja yatandika kola yatandika kumwetega kati ate bambi Mary Bata kyakola kyatamanya nti omuntu gwaleze oba omuntu gwasembezeza mu bulamu bwe munange ye yeetega abasajja byebiri sayidi ezeyo kakutereko bu video bulati tweyo. So leero buli azze wano leero wenda bulide kikabiri okireekaana ali wano ye wange sijja kwesiba ku batali bange bano be bange netunoonya mu banno nga Mary Bata taliimu ekyo nyinza butakiddamu kati naye nga alabika ali bize bange akali bize ku mulimu ali mukola nga nange bondaba nti ndi bize ndi mu birthday yange buli muntu abana okimanyi ensi etambula buli kaseera tasobola kubeerawo ng'alindiridde kirire oba kiri ali bize sister wange maikanywanyi we musharinga omusajja ate waliwo eki muli balaga mutegeera bulungi ani abantu
tuwulira olina emikolo gigenda okujja mu maaso awo ng'ogenda kwanjula omusajja wo. That is my privacy. Mujja kimanya nga kituukiridde. Privacy kitegeeza n'abeenganda tebajja kubeerako. That is my privacy. Ate nga tulira ogenda okwanjula wasunye musune. Nakoze ki? Wamusunye ku Mary Bata. Byebyo ebyamutuukako nga yemulabye ku sayidi eyo. Bannaye eno kibba musajja alina nga yeeyagala bitya. Munnange Mary Bata olaba nga omusajja bamutuute dda. Ko ye munnange nange kansala amagezi ngeko wa Cruisevanizi. Munnange nagendako wa Cruisevanizi. Kyokka ate wa Cruisevanizi gye yajjukira munnange afune ku budamu. Afune omuntu amubudaabuda omutima munnange olw'omwami nti bebi w'omukulu yamututte. Ate ebyavayo tebyali birungi. Yasaba Cruisevanizi nga munnange nga naye yakola ki nga yamala dda okubakagana ne Bwisha Kashi. Byebirisa ibuso. Totya kufuna lubuto amanya abayimbi wemugira mutya n'ogamba banandaba batya. Omwana w'abandi ndeka. Omanyi n'omusajja akwagala nyuma ozaalira. Bannange. Kubanga ogenda n'okubamu obufaananyi n'ogamba bw'abanjagadde. Ne bw'ati olwo bwe nnaafuna olubuto. Muteerawo baby. Naye bannaaye ex wo oba bw'akulaba kaawulira atya? Aba ex bange bonna baafa. Baafa? Mulimu abalamu. Baafa. Simanyi nanye babaziika oba babaziika wa? Tokyajjukirayo? Sijjukirayo. Naye ekituufu omuntu bw'aba mulavu yeerabira. Weerabira maama. Ate oli tosobola kunenyezebwa. Bo wali obajjukira? Nze sibajjukira. Ate nze atabaliiko nnyinza bajjukira gwe tabajjukiridde. Sijjukira olunaku lwe nabavaako lwe nabeerabira. Oli mutuufu. Bannange nkusaba. Tegeka Gomesi kusho n'ategeke emishanana. Tugyesale kuba tugenda eri. Twasala emishanana. Obwaguuga bw'omukolo. Osooka onekaanekane. Okwana. Nja okukola ebyabalungi. Byesikolangako. Ojja okulumya ensi eno. Kansirike kuba bayinza okumpulirako obujja. N'eddogo liyitingana ennaku zino liyitirivu. Tusubireyo emikolo mu maaso awo egy'omwami waffe ono omupya kuba yeetaaga tumulaga ensi owuba ejjambo. Nyina mukuba ensi. Tulina ab'okulumya bangi nnyo. Kasuka waliwe kaliruli yanze kasuka leka mama tokazanyisa nomala manyi. Ono ya antidote kazibula maso yeyandaga true meaning y'omukwano. Wowe my pilot yajibusa muwe. Bannange onyirira kikiraavu sente. Mpono ndi mulaavu. Maama. Oli mulaavu? Ate ng'ono n'ekigano. Ndi mulaavu. Naafa ereeta ebyo byonna. Yondeeta ekyejo.